kati bwembanga neyise mukyala Ssekajja naye n'omusajja erinnya lye neyita mumulaba omusajja ekivubuka ekirungi ekito ate nga kirinamu akasente ate nga kikagaba kibebi. Alright, amawulire gasanywa Chosen Becky alandinze finally okuva e Saudi Arabia. Nkugambye omukwano gubadde wali ku airport. Obutambi ne videos ndoza mbikuletedde ogenda kubeera nga obulaba ku mukono gwange ogwa left nga zitambula. Nkugambye kibaddeyo abasirikale ababaddeyo babagambye nedda temugenda kubeera nga mukwata omuyimbi waffe oba abbaawo omuyimbi w'eggwanga amanyikiddwa nga Chosen Becky. Byonna videos nkuletedde mu maaso awo waliyo Chosen Becky kyagambye nkugambye amujja we wali ssaawa zino eno ayinza okuba nga ali mu kukaaba amaziga naye nga tetunagendayo. Video eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like ebeere ng'esootambula etukira bonna abandyagadde okumanya kweno information naddala abali ku side ya team Chosen Becky. Njagala manya gwe oli ku side ki, oli ku ya Chosen Becky oba oli ku team oli X oba mujja wa Chosen Becky, ogenda kutubuulira side yo mu comment section. Bw'atana subscribing nawe subscribing nga twaweze ba subscribers 2,000 era tetwandibawuziza nga temuliwo. Kale katugendereyo mu kyatulese olunaku olwaleero okusinziira ku bifaananyi ne videos zenkuleetedde olunaku olwaleero. Chosen Becky yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda n'agamba nti bya Balamu abadde anoonya kye bayita crowd. Omuzungu aba ategeezezza nti no just abadde anoonya engeri gy'abeera mu mawulire naye ng'ebyaddala Ssekajja na Professor Abdul olaba asobola okuteeka ssente mu baana ba Chief Amiri n'abatwala ebweru ne bakola omula. Kitegeeza ki nti no ebyaddala omwana just okumuwa 2,000 1,000 olunaku tegusobola kukola ki tegusobola kubeera nga agumulima. Just baligezaako kubeera nga batambuza propaganda nga baagala okusanyawo erinnya lyani lya Professor Abdul. Awo nyini njagala kumanya gwe mu comment section olowooza omusajja asobola okutwala omwana ebweru n'amutambuza n'amutuusa Allah gy'ayagala buli omu atuuke nolowooza nti tasobola kulabirira omwana nga muwe 2,000 3 olunaku? Tubulire mu comment section awo. Sokolayo yabadde ku airport ongambe ebyaddala Chosen Becky oba yafuna omusajja bwembanga neyise mukyala Ssekajja naye n'omusajja erinnya lye neyita mumulaba omusajja ekivubuka ekirungi ekito ate nga kirinamu akasente ate nga kikagaba kibebi. Myaka wita wali okagyeko bukyagaba kakuteekako ne bwendota nga kaseerera nkazzaamu bwenti n'obunaabo sisobola sikajjengako sisobola nkajjako n'abeesiga ebizigo nga atugeza ali mu kwesiga nasobola kasoke kajjeko sisobola empeta yange etegeeza binene ate bba wange yanguli original tefa amazzi tekola kimiliyoni 2 teyagambako sente zeyazigula oba yagamba miliyoni 2 mbadde nga nzooke miliyoni 2 era ndi mbweraliikirivu banneete bantemako omukono abaana b'e Kampala eno gy'oyimbira eyo bayinza okusika omukono ntambula n'omwami wange aba protectinze so we are safe. Professor Ssekajja Ju. Professor Ssekajja Ju. Professor Ssekajja Ju. Yo waffe Ju sikati yange Ju eriwa Professor Ssekajja Ju wanyi mama banange mujja mukwasa akasikonda bano abaana be bayingira mu relationship okunsooka era buli lunaku mbeera mbagamba leave alone my relationship. They moved on so fast before me. Bano abaana bamuvinga okunsooka mbeera bagamba bave mu relationship yange baagala omusajja wange n'okusinga nze. They moved on so uncle leave my relationship. Era buli tuba tukwata video ono ng'agamba mama sigenda yingira mu relationship yammwe. Nabanya okugamba daddy laba mukazi wo yuli atudde wali. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukyala wa tugambye mbu badde ogenze nona mazzi ga Zamzam ge weetisse okuva e Saudi Arabia. Tubadde tusaba otubuulire omulabi afunemu ekyokuyiga lwaki ogaleese n'abaani b'ogenda okugawa. Kati gano amazzi nagaguze specifically nga njagala gagabira abantu abo batafunanga mukisa kugendako Mecca kukola umra oba hijja. Kati mangi kino ekibox kimu kibeeramu amazzi mangi naye kati nze ngenda funa bottles ez'enjawulo bottles then nteekemu oba munaavaamu bottle nga 10 oba nga 15 zonna ezinaavaamu. Kati abaana bageetaaze kuba ngenda gagaba bugabi ngenda funa my border guy kubanga kyemanyi buli muntu alina border guy si kyekyo amumalira. Kati ngenda funa border guy wange ngenda kupostinga
abali interested bajja kusindika enamba zaabwe mu comment section. Abaagala owa boda wange agenda gabatuusako wonna we bali naye around Kampala not so Kampala n'emiriraano. Kubanga kati omuntu ayinza okugamba ndi Luweero asina ngeri nsobola gatuusaayo. Abali around Kampala ne Wakiso. Ebintu by'omusajja ono bannaye. Naye mukyala Aida yali tubuulidde amazima kubanga kirabika be bano be yalaba mu ggulu. Omutima omulungi ogwo. N'agula amazzi agaguze ssente nnyingi ga bbeeyi. N'agamba aleese gawa abantu. Baby. Yegwe bamalayika Aida be yalowoozaako ne mumuweeka buweesi. Kubanga yagamba yafuna kirowoozo ne bamuweekerawo. Naye nze bwe ndaba Katonda ndaga yegwe malayika yaweeka mukyala Aida. Nange mpeeka. I love you. I love you too. Omukwano gwo gujjako nange. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Awe kyala kye baŋŋambye omuwala oyo yatuuse okujja mu kamera abadde akuba amasimu nga bbaawe takyamukwata nga Chosen Becky yakwata. Olimba. Wallahi bakiŋŋambye. Nze siina wano gwe mpalana mu kino ekintu. Naye bwe tuba nga tulwanirira abakazi bonna bafune obwenkanya. Saagala Nashiba akubibwe bakazi banne bennyini mu mutwale mu depression olw'okuba oli mumuwagiranga muyimbi wammwe. Tugenye mpola. Nze Chosen Becky simuwona natasula wensula. Mimu waliwo kyogedde ekipya mu nsonga eno. Ogambye okujja mu mawulire. Mukase kajjadde akuba essimu. Abadde akuba essimu nga Chosen Becky yagikwata. Namugamba nzani? Nze mukyala wa nannyini simu eno. Naye abasajja babi. Abakazi ate babi nnyo. Naye Chosen Becky mubi. Kaakati njagala okumanya buli mukazi ndaba kati sekajja bamusibe omukazi yeerabiririra abaana oyo omukazi Mungu tagenda muvaamu. Era jjafunayo kino ekyamawulire munenya bannamukasa munenya bannambwayo naye kyamawulire baleese omwana mawulire bannamukasa agenda kifunamu obulungi lwa nsonga agenda funayo muzira kisa akuba namuwulidde oba yagambye amanyi okukola ki ayina bizinesi gye yagambye yagambye amanyi kukola ki aina business jagambe okalabanga kawala kali naivu kato oyo mwana tasobola kubanga oyo omuwala obulamu bwe bubadde ku musajja oyo tasobola kubanga ali mukwagala kwononera Chosen kubajjukira bw'aba agamba yazala ku myaka 16 obulamu bwe bwonna bubadde